Olunaku olw'eggulo twakulaze Namukadde Namukwaya Jenny omutuuze w'e Nakabugo Kisonga alaajana olw'abazigu abamulumbye mu kiro ne bakoona ennyumba ye ng'ono yalumiriza yali muganzi we Jamada Kizito okuba emabega wa bino byonna. Nzaako obuganzi emyaka emabega kati myaka 17 simumanyi tamanyi nera gye myaka ngimaze nga tandaba simulaba yakomyewo wano mu 2023 mu mwezi gw'omunaana ng'oyo neiba amulese n'agamba mbu bakole olukwesikwesi babbewo. Leero RDC we Wakiso JUSTINE MBABAZI asitukiddemu n'atuukako mu maka ga Namukwaya ng'abadde wamu ne DPC we Wakiso Robert Katuramu nga Namukwaya balambuzza ennyumba eyakooneddwa wakati mu maziga. Anyonyodde RDC ku nkolagana ye ne Jamada Kizito gwalumiriza okukoona ennyumba ye era ne yeevuma omukwano gwe yagwamu ogumutuusizza ku bizibu byalimu kati. Sisulangako naye siberangako naye namusisinkana mbeerangako wamu mu nyumba tetusulangako mu nyumba emu yabeeranga ajja nange ne mbeeranga gendi ne mwesiga. Abatuuze balumiriza ssentebe w'ekyalo Kiberu Vincent n'abayambi be okuba mabega wa bino ng'okuva bino lwe byagwawo badde tebalinnyangako mu maka ga Namukwaya wabula oluwulidde nti RDC sajja olwo ne bagenda. Batabukidde ssentebe ne baagala okumuligita emiggo nga bwe bamulagira abaviire nga bafukamidde mu maaso ga RDC ne bamusaba asooka amugobe bwe baba nga baakwetaba mu lukiiko. Kiberu ne banne beebulunguludde ne bava mu lukiiko olwo ne lugenda mu maaso nga Namukwaya atotoledde RDC embeera gy'azayitamu omuli n'abamu ku baakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba emabega wa bino poliisi okubata nga tebavunaaniddwa okuli n'omusajja abatuuze gwe bakakkanyeko olunaku olw'eggulo ne bafutiza agakonde. Baamutuuse Kawempe nali wendi awo lwamutuusaawo ne munno omusirikale wano taliiwo okuba nabaliwa ne baŋŋamba tumuleesa ali awo konze kale kasita baŋŋambye tulaba ne baŋŋamba enkye essaawa 4 tiye mbanze sinnatuuka wano nga ye atuuse n'agamba bubadde mu nsi ye kati nzuuno. Bino olugudde mu matu ga RDC alagidde DPC Katuramu okukakasa nti omusajja ono akwatibwa amangu ddala ng'olwaleero terunnaziba. Mbagirawo ekisooka poliisi y'ebulagiro oto omuntu gwe yatadde mangu nnyo emukomyewo gwe mwakutte n'enjiwa. Abatuuze bongedde ne balonkoma abamu ku basirikale ku poliisi y'e Bulaga be bagamba nti bakolagana n'abamenyi b'amateeka nga bano nabo RDC alagidde bakwatibwe n'avumirira ekyokukoona ennyumba ya Namukwaya era n'alagira Jamada Kizito ne Mukiibi Edward bakwatibwe kuba bano batujju bennyini. Kino kikola kyendaba wano tekyawukana n'obutujju. Omuntu akola kino ng'ekiro ssaawa 4:56 oyaba mutemu kungwe. Ye DPC Katuramu yeetondedde abatuuze olw'enneeyisa y'abasirikale ku poliisi y'e Bulaga kyokka n'abasaba okukolagana obulungi ne poliisi okumalayo emivuyo gino n'asuubiza nti nabo bonna abeenyigidde mu gino emivuyo baakukwatibwa. Yes. Okay. It is a black spot. Toweebaka olw'eggulo lwonna nga tonategeera mbeera zaalimu. Security egenda kubaawo. RDC aweze omuntu yenna okusaalimbira mu maka ga Namukadde Namukwaya okutuusa ng'ensonga zino zigonjoddwa ng'amulagidde okusigala ng'akozesa ekibanja kye wabula nga tazimbako nnyumba. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.